الدين أما بعد atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala abuwungezezza nga tukyali balamu. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ebyolubeerera bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu emirungi eginatusiimisa olunaku lwe tugenda omusisinkana. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Allah yatugamba tutye olunaku lwe tugenda okuddizibwa gyali. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu, buli kyonna ekizaalibwa ekikyala, son of Hawa, ne bwe kinaawangaala kitya ku mwaliro guno ogw'ensi, yawman ala halati hadibai mahmul, akaseera kagenda tuuka bakusitulire ku bibegabega nga bakutwala okugalamiza eitha ku bijja by'abajjajjaabo oba mulimbo. Aynama takun yudrikkum almaut walau kuntum fi buruji mushayyada. Allah yagaa nti wonna we muba muli mbwengula, muli mazzi, muli mayumba agakalina, muli muzigorofa, mu godown, yudrikkum almaut, okufa kwakubasisinkanayo. Oba oli mbyamizannyo kapiira, obadde mu swimming pool, obadde ozanya tennis, obadde oli masjidi osaala, wonna wooba oli ku mulimu, okufa kugenda kusisinkana. Naye ow'amagezi man daana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, yo yabuulirira omwoyo gwe n'agutuuza ng'akolerera ebyo ebiri mugasa ng'amaze okusisinkana Allah. Tuli mwezi ogwa Shaban ogwetaagisiza ddala ennyo gye tuli okweddaabulula mu kwenenya eri Allah nga twetegekera okuyingira omwezi ogwa Ramadan. Wano we wali abo bonna alladhina yudarribuuna anfusahum, abatraining emyoyo gyabwe mu sizoni esembedde. Kano kaseera ka exercise, osobole okuyingira mu field eya mwezi ogwa Ramadan ng'omaze okubangulwa. Itiriza nnyo okukola emirimu emirungi, itiriza nnyo okusoma Qur'ani. Alina ebbanja mu mwezi ogwa Ramadan ogwayita alisiibe. Omumanyi omu yagamba nti tuuba liman aslaha nafsahu fi Sha'ban, yeesiimye yenna ali ku buwanguzi, oyo yenna alongoosa omwoyo gwe mu mwezi guno ogwa Sha'ban. Abamu balina amabanja tebafaayo. Ramadani bweyingira ng'obadde n'ebbanja mu Ramadani eyayita nga tobadde na udhurun shar'i, nsonga yonna ya busiraamu ekuganye kuliwa, okola ebintu bibiri: al-qada, okuliwa n'okuliisa. Ebeera penalty ku saidi yo. Naye abeera ng'alina udhurun shar'i, ekisonyiisa eky'obusiraamu, oyo kyakola Ramadani bweyingira alina kuliwa. Agenda neeno eriwo n'aliwa nga Ramadani eweddeko. Abantu abamu tubakozesa ensobi naddala abawalimu. Nitugamba nti Ramadani weri bweba yakuyitako eno nekusanga ojja kuliisa.
aliisa yoyo atasobola kusiiba completely obulamu bwe. wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, naye onazze nga yeebuzaabuza ennaku ne zimusanga alina okuliisa n'okuliwa, naye ono abadde n'ensonga ey'obusiraamu ng'alina ekimusonyisa, ayinza okuba abadde mulwadde on and off, abadde mu mbeera ez'obuzibu ng'alina ekimusonyisa shariya kyetunuulira, oyo aliwa buli nga ramadaani eno eweddeko gy'alimu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okulaba nga tulongoosa ddala ennyo, nga tukola exercise ey'okukola ibaada nga tetunnaba kuyingira mu mwezi guno gwe tukakasa nti inshallah wiiki ejja tugenda kubeera nga tuli mu abo abasiiba abayingidde omwezi ogwa Ramadaan. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuseeyo mirembe, era okimanye nti okukeereesaako okusiiba zambi ddene eryetaagisa tawuba bw'oba tolina nsonga ya busiraamu. Okukeereesaako okuliwa zambi ddene ly'ofunamu omusango eri Allah. Weetaaga tawuba n'okulongoosa n'okuliisa ate n'okuliwa nga Ramadaan ekoze eki? Eweddeko. So si kuliisa buliisa n'obirekaawo, weenenye eri Allah. Eyo nga nvuddeyo, omusomo gwaffe tuguliko abakyala gwe bataagalira ddala kuwulira mu matu, kigambo ky'okuzza ku bakyala. Obusiraamu bwakirambika ne bukiteekako amateeka agakifuga, naye mmwe abaana ba Adamu mmwe be bayita son of Adams, mmwe mukyonoonye olw'enkwata yaakyo. Muwasa buwasa kumala shahawa, ne mutagoberera bukwakkulizo, ne mutababenkanya, ate ne mubeera nga ne laavu temulina. Musajja yenna awasa omukyala alina okuba nga mutetenkanya mu bigambo by'ensawo, mu bigambo by'omukwano, mu bigambo by'obwenkanya, amaka gasobole okutambula nga galina balance. Naye tumala gawasa kunyumirwa gano n'ogatta ate oyimirizaawo gali. Tevulaba omuntu yenna awasa omukyalo owokubiri alina okuba nga ali soba financially, soba kiwato kyekyo, ali soba mu magezi, ajja kuba mwenkanya, so si kumala gawasaffa. Ekyo nkibagayirira abaana ba Adamu, saagala bayitanga abaale babayita nti abaana ba Falaawo, kuba Falaawo talina baana, naye baana baani? Ba Adamu. Ekyo Allah kye yatuyita ya bani Adam. Nabbi n'atuyita n'agamba nti kullu ibnu Adam khata, buli mwana Adamu akola ki? Saagala ga nti baana ba Falaawo, muli baana ba Adamu, bamulya mmere, tutereeze empasa eneesanyusa abantu abo abeetaagisiza ddala okuyiyiza. Tuli ku nsonga asbaabu taaddudu zawjaati, ensonga lwaki abasajja Allah yabakkiriza bazze ku bakyala, oba ebigendererwa ebya shariya byetunuulira omusajja okuzza ku mukyala we. Sookera ddala bamaama abali eyo mwenna abawuliriza, mu kwagala kwammwe okuwuliriza n'obutawuliriza, kino Allah yakisalawo ate n'akiteekako amateeka. Kati kkiriza ensalawo ya Allah nti okuddizibwako okwo nga bakuzzaako migaso egikugasa n'egigasa omusajja ne society. Leka kweyagaliza gwe wekka, leka kusuubira nti obusiraamu bwakulyazaamaanya. Wama rabbuka bidhallaami lil abid, Allah tasobola kulyazaamaanya kitonde kyonna.
mu ebyo Allah byatatendebwa nabyo bwe bulyazaamanya. Naye omuntu agenda n'agamba shariya yatulyazaamanya, abusiraamu bwalyazaamanya, abasajja abasiraamu benzi, n'ayagala omukyalo ono n'ayagala n'oli, kasita aba nga awasizza mu halal. La tasifuhu bizina, tomutenda na buki na bwenzi. Nga naye bw'oyagala osanyuke, waliyo abalindiridde essanyu lya ssula nga bali bamulabamu essanyu. Ale gwe oyagala mwezzaako otya omu. Nabawa amagezi Luutu eyayita akubeera abamu baganyiigira, yenna atayagala muzzaako alina kubeera ku bijja byewaabwe, kubeera awo. Kitegeeza ebyobufumbo abikole ki? Abite. Nga lwaki toyagala bakuzzeeko? Omusajja oyo olaba omusobola, mwagala kufuga baana b'abantu, mumubeere nga mmwe bakamanda, mmwe ba alpha and omega. Mukyala bw'amala okumanya nti omuliko bwogo, akufuga n'akutokyalinga n'akumalako emirembe. Ayinza n'okuyimiriza wabweru awo ku luggi lwo ku geeti n'abanga examiner kubuuza ebibuuzo, kubanga amanyi tolina gy'okola ki, gy'oddukira. Naye alina ng'amanyi alina buli kiseera abeera amatu gali bweru. Amanyi bw'aneewunzaamu bw'ati n'afuna kamunguluze bamutema ennamba, si bwe kiri? Naye bw'amanya nti omuliko bw'omu, so nga ate obusiraamu bwatuta. Tegerekisi. Kale mu nsonga ezo obushariya ze yatunuulirako, ziyadatu adadul awanis wal mutallaqat wal aramil. Abange temulaba ennamba ennene ey'abakyala abatali mu bufumbo ne bannamwandu n'abakyala abali divorced abavudde mu bufumbo nga babba baabwe babatadde. Abo mwagala mu society balagewa. Genda mu institutions zonna, mu universities ez'enjawulo, olaba abaana abawala abali omwo, abamu batuuse ne ku masters tebalina babeezi. Abamu beewaanira mu bwa single mother obubamenya, obubayigiriza n'obuseegu. Kati omuwendo gw'abakyala abatali mu bufumbo abali awo, abali aido, bannamwandu, abakyala abavudde mu marriage nga babba baabwe babagobye, abasajja bagoba n'abakyala nga tewali nsonga. Alengedde mu myufu, ono n'amuta omuddugavu, n'alengera alina ssente, ono n'amuta. Bangi abakaaba nga baagala bufumbo, ng'essanyu nabo balinoonya, babba baabwe baabata. Kati omuwendo gw'abakyala abatalina basajja guli waggulu. Tuli fenna abakyala abavudde mu bufumbo nga babba baabwe babatadde, babawadde talaka, divorce, beetaaga ababeezi bangi, bannamwandu, kubanga abasajja be bakyasinza okufa amangu. Balekawo amaka gaabwe, abakyala ne bagasigalamu nga bannamwandu. Kati abo bwe tugamba nti omusajja abeere n'omukyala atya, eyo kategole y'abakyala gurupu ejja kusigala awo ng'ekosa society, etomerebwa ebikolwa ebikyamu. Bw'ojja okulaba nga babazaalamu abaana ne bafuuka ab'oku street, ono amweyambisa bweyambisa n'amuleka awo. Kale adadul awanis, omuwendo gw'abakyala abali awo abatali mu bufumbo, ekiguleesa okulinnya nsonga zino wammanga. Lwaki abakyala abawala bangi abatali mu marriage? Sookera ddala abavubuka bangi ate nga tebalina buvunaanyizibwa abasajja. Buli mukyala amulaba amutya.
bavubuka bangi tebalina buki buvunanyizibwa, abamu tebalina na busobozi buwasa, abamu amahale gabasukkako ne bafuuka kireeresi mu society, abamu nga ne bakitaabwe b'abaana abawala basala ebintu ebyeraliikiriza abavubuka ne bibatiisa okweŋŋanga okuwasa, kati abaana ab'obuwala ne basigala mu bbanga. Ayagala okufumbirwa naye kitaawe ayagala omukolo gaggadde, ayagala nkuuka, ayagala fuso ya bintu, mulimu abasala n'okusala, njagala ente 3, embuzi 4, alinga ayogerera mu zaka y'ebisolo, njagala embuzi 4, ente 3, njagalayo primo. Ntegerekisi kati omuvubuka n'atya n'atawasa naga mutemulengera embaga ezibeera gye bayita TV simanyi emikolo n'embaga, n'olabira ddala emikolo nga tolina osobola gutandikira. Ntegerekisi basajja batona mmotoka, abantu baleeta zitanka nga newo teriiyo, liita 200 simanyi liita 1,000, taata gyakola ki gyayagala. Kasajja katukatandika butandisa okwezimba, kati ekyo kireetedde omuwendo gw'abaana mu society okubeeraawo nga tebalina basajja. Abakyala abali divorced abaweereddwa talaka, bakyala buli kiseera beeyambulula abasajja bava mu marriage olw'empisa zammwe abasajja embi, emize emibi egiremesezza abakyala okuwangaalira mu bufumbo. Basajja balina obuzeezeze obutokyalinga abakyala, obwenzi obuli open. Oli n'atuuka n'okuleeta abakyala mu nnyumba y'omukyala ku buliri bwe, mukyala n'awulira nga kimutuuse, okulwanagana, okuba abakyala kibadduse obutabalabirira, kubazaalamu abaana ne mubabasuulira ne mufuuka ennume mumuwakisa buwakisa. Kyo kireetedde abakyala okwejja mu bufumbo. Nitubeerawo omuteeko ogwokusatu al aramil, bannamwandu. Basajja bangi abafiira mu ntalo, bangi abafiira mu mbeera ez'enjawulo ne baleka abakyala nga bannamwandu ne basigala mu bbanga. Ekyo kireese omuwendo omungi okulinnya. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yafangayo nnyo ku bannamwandu n'abawasa, naye mwe tubagamba okuwasa bannamwandu ate ne museka. Naye nga Nabbi mbakyala be mwalimu bannamwandu abasuukira ddala 4, yabawasa ababudeebude, aba10. Ntegerekisi nammwe mbakubiriza, Allah bawadde obusobozi, bw'oba okyawasa ofunangayo nnamwandu ng'ekigendererwa si kumubbako bya bugagga, olw'okuba bbaawe yafa n'aleka kalina, wabula muwase ng'olina ebigendererwa by'obusiraamu. Tuli fenna bannamwandu beetaagisa, bannaye abakyala beetaaga ababeezi. Mwe temumanyi bakyala nnaku gye bayitamu. Olwaleero luno lwennyini lwenjogereramu, waliwo ankubidde ng'akaaba n'amaziga, nanga seeka tolinaayo ggezi, ganjagala kufumbirwa. Nemuga oli myaka emeka, nambulira emyaka gye. Nemuga olina abaana bameka, nanga nina 9. Toseka, alina abaana 9, ayagala kufumbirwa. Omusajja yamuzaalamu abaana n'amuleka awo, bwe yasobola okumweŋŋanga waali ali fresh. Namba yenjirina wano tenaba na kusangukamu, ali ku lw'e Masaka awo, Masaka Road, either Kayabo oba Kamengo, around there. Mwetaavu. Nina Allah be yagezesa n'obulwadde obwa HIV. Bw'obanga status yemu, please contact me. Nabo balina omusaayi abo nga mugwa mu kikula kyekimu. Bano ebigambo bino bya bulumi, mbyogeza bulumi.
wallahi banoonya. Nina n'omusirikale mukyala naye anoonya. Tegerekisi no teetaaga musirikale munne n'atali musirikale amukola ki? Amuwasa. Webali ali arawundi wano wano awali ebitaala wano bayitawo batyawo awali gundi ey'amaanyi eyo ng'ovudde wano ku Hamu bayitawo batyawo. Yes, Wandegeya waali musirikale omusomi amwetaaga bambi waali. Abantu abo bonna okuleeta example ezo lwa bulumi bwe bakola ki? Waliyo abalala. Fayiro yange ejjudde bweti baana bawala naye onoonya g'obawa nga naye talabika, era mbagamba ne mbagumya ne mbagamba mugume. Musajja sijja kukwata bakwate nti gwe jangu kufumbiza ono gwe jangu n'omugaa saba Allah. Tegerekisi banaye gye bali. Omulimu guno sigukolera nti ngukolera ssente gwa bwereere. Mulimu ayinza okulowooza nti ndowooza ngufunamu ssente. Waliwo n'abajja nga bazze kunoonya abasajja nga talina na transport. Ate ne nkwata mu nsawo yange nanga Sheikh ennaku gye mpitamu togimanyi. Njagala musajja so sigukolera ssente. Oliwo ayinza okuwulira ndowooza nga njogera nze ofiisi yange si ya ssente. Free of charge. Era sirina gwe ŋŋamba nti jangu nkunoonyeza ompe eki kati ompe ssente. Sente mmeka? Ompe 2, ompe 1,000, ompe 5. Kuyambako society. Olwo ne bennafumbiza emabegaawo ng'omusajja bambi musajja eyo mukyala yamusiima naye nga talina mahale. Era nga nina kugwa mu nsawo kumufunira maki? Mahale. Nanga idhinillah Sheikh Allah ajja tukolera entegeka. Abo bali mu marriage era basanyufu wadde balina ebibasoomooza. Kati nammwe muwase, oyo si kibuuka. Muwase mukole eki? Muwase abaana b'obusiraamu muleme basuula mu bwenzi, muleme kubeetamya bulamu. Kigambo kyenjogera bwe muliba mukuze ne mufuna abaana ab'obuwala ne mubazaala muyinza okuwulira peyini eyo ate nga nammwe mukirabo omuwendo munene. Basajja batono, abakyala baki bangi. Kale mu bimu ebituleetera Allah okugamba nti abasajja bazze ku bakyala mulimu otunulira embeera ezo. Mulimu abakyala abatali mu bufumbo abanoonya. Bwe tunaabaleka awo ttayo bajja kusigala awo ate bagwe mu bikolwa ebyaki? Ebibi. Omuntu atuuka ekiseera ng'omubiri gumubanja. Ensonga endala naksu adadu rijal, omuwendo gw'abasajja gukendeera mu society. Olukendeerera ddala abasajja batono mu society. Buli onna wolaga abasajja be batono. Kati Allah mu butono bwaffe fe abaliwo okugezaako okukendeeza society kwongera ku miwendo gyaffe. Olwa gisiraaji n'oyongerako bw'otagaa nti nakoma. Omusajja akoma ki? Kujja nga tolina busobozi naye okoma ki? Atali mukazi. Sheikh nakita emundu naziza kugombolola. Ozizaayo lwaki? Toza mundu kugombolola, sigala nayo. At least okwate eno y'ekisasi kiki? Sasirimu. Naye muwooza kimu emundu nazizaayo kugombolola. Ozaayo zaaki? Omujaasi afiira mu lutalo. Sigaze emundu sasi ki? Naye nga gwe likutte. Temuziraba ezo sasirimu nga yakubye okugulu. Naye nga emundu yo gikola ki? Kukirina. Naye mwe mulina emundu zirimu amasasi nga 28. Muwooza kimu nti nawummula. Oli retired for what? Oli musomesa oba oli mutemi wa nnyama? Ti oli retired. Bani ye society efa. Society ekola ki?
mumuddaawo. Kale naksu adadu rijal, naksu adadu arrijal, omuwendo gw'abasajja gukendeera. Buli we gukendeera abakyala basafaringa. Bano ebigambo byenjogera mubitegeera. Omuwendo gw'abasajja gwakendeera. Kati lwe gukendeera abakyala basafaringa. Genda okulaba ono tasobola, oli ali kukiri, ate mukyala wange atya, mukyala wange yaŋŋaana. Mukyala wagaana atya nga Allah yakuta? Kujo nga bakuloga bulozi. Ensonga eyokusatu al-iqam, obugumba. Allah asobola okugezesa omusajja n'awasa omukyala nga tazaala, kyokka n'ayagala omusajja ono asigale ne mukyala we ono atazaala, ng'alina kukola ki? Alina kuwasa mulala. N'ono amusigaze atakola ki? Atazaala. Waliwo sheekhe gwe mmanyi, ate nno sina musajja mukulu, alina abakyala 4 naye ng'alinamu omugumba, naye yaŋŋamba nti oyo sisobola na kumuta, nayagala asigalewo naye afune ku ssanyu wadde tazaala. Kati Allah asobola okuleeta embeera n'aggezesa ng'omukyala gw'olina tazaala. Tuli fenna? Bw'abanga tazaala n'oyagala omusigaze fi ismatika, mu bulabirizi bwo, omuzzeeko omulala anaazaala. Era bw'obeeranga n'omukyala mu katigole eyo omugumba, bambi tomuvumanga bugumba, tomulangiranga, mwagale musembeze at least omuzzeeko. Naye ate ebya Allah byewunyisa, osobola okusanga nno omukyala nga mugumba ate nga tayagala muzzaako, n'akalubira ddala. Okaluba ki? Bwe tuba tuzze wansi ku tebo, ekiba kikkalubya ogaana omusajja okuwasa kiki? Ng'okimanyi nti Allah yakuleetera ekigezo. Kkiriza omwami waawase asobole okukuuma mu mbeera gy'olimu, azaale abaana awaki? Awalala. Era gwe azadde abaana awalala omusajja ng'ofunye omukyalo owokubiri, abaana bo bamanyiiza okuyita omukyalo ono maama, ng'abaana bo baga oyo maama wammwe. N'omukyalo ono kimuyambako okukendeeza obulabe, buli wawulira omwana ng'amuyita ani? Maama. Afuna n'essanyu. Olwo watuuka n'aguma wadde talina mwana. Kakati obusiraamu bwatunuulira nti Allah asobola okuleeta ekigezo mu marriage n'ababuza omwana, ng'omusajja kimwetaagisa kufuna mukyala muki? Mulala. Naye nga noono agenda mumusigaza. Min abrazi ahdaafu azwaj, mu bimu ebigendererwa mu kuwasa adhurriya, kwe kufuna ezzadde. Naye falaw thabata anna almar'ata la tanjib, senga kimala okukakasibwa nti omukyala tasobola kuzaala, kitegeeza omusajja alina kuwasa. Naddala olwo Allah omusajja gwagezesa, mukyala gwalina tasobola kuzaala, kyokka ate talina busobozi buwasa wakumeka? Wakubiri. Either ono ng'alina mukola ki? Kumutalaka, asobole okuwasa, azaale abaki? Abaana. Ensonga endala, ala ajiz anil qiyamu bilwajibati zawjiya limaradin, waliwo abakyala nga tebasobola kutuukiriza bigendererwa by'abasajja olw'obulwadde bwe balina. Mukyala nga ali awo muli naye mu marriage nga buli kiseera lunnuma. Mukimanyi bulungi ku mulembe gwaffe guno Allah agezesezza nnyo amaka n'endwadde y'amajinni. Mukyalo alwalwa shayatin nga tezimusobozesa na kubeera nabba mu nsonga za bufumbo. Kati oyo musajja oyagala wangaale bw'atyo, abeere mu bulumi, yeekunize, atuuke n'okwegomba abantu balengera mu mukwano, anti munnange mukyala wange yalwala shayatin, ate alina obujja buki? Bungi.
kati waliwo abakyala nga tasobola kutuukiriza bigenderwa bya musajja olw'obulwadde. Mulimu abalina endwadde eza shayatini, mulina abalina endwadde ez'enjawulo, mulimu abakyala nga bakyafu bazibu, nga mukyafu naye nga wamuzaalamu abaana n'ogaa kangumirwa abaki, naye nga bw'ona owasaako owookubiri ojja kufunako gy'okola ki, gy'otebenkera nga bw'oyingira oba oyingidde wa mukyala. Naye mulimu omukyala ekidoli nga kiri awo kiringa bano abali mu kkomera, tafaayo. Allah yakugezesa n'ekyo, naye ate nga azaala osiba mwoyo nga yesibiddeko bomu noga nti kama mbaya mbaya ntakuja ntegerekisi. Akati mulimu abakyala nga tasobola tuukiriza bigenderwa bya musajja. Sheikh, mulimu abakyala nga balina resistance mu mitima, tagambibwako, tawabulwa, nga yalinga omusajja awaki awaka, yakufuga, yakutegeerera. Oyo mukyala aba muzibu, kati tasobola kuwangaaza musajja w'abendi mu mbeera ey'obulumi. Kati mulimu omukyala nga ate nga abakyala abasinga obungi teriyo asobola kumala byetaago bya musajja, balwala, banafuwa, okuzaala okwo kwe bazaala bakendeera obwagazi, ye naabeera nga buli kiseera saagala, ba olukokola ku mannyo mu kifuba, ba olukokola buuti nakutuuzaako ttabo wano tayagala nvaako toga kiki kino oga anzita akati oyo akuttire mu bikunta. Aha, waliwo ensonga eziwaliriza abasajja okuwasa. Ekirala waliwo ensonga nga zaffe za bulumi ng'abantu, ng'omusajja anoonyayo ku mukyala alina ebitendo nga tajiri min tatihinna al anhar. Oyo mukyala mumanyi afaanana bwati, tajiri min tatiha, nga wansi, ntegerekisi, nga bwolaba Allah bwatendejjana ekulukitira wansi wayo emiki emigga, ng'onoonya oyo wa migga. Yes, ng'ezo nsonga zo zizo ziri personal, noga nti njagala afaanana bwatyo, nga tajiri min tatiha al anhar, ng'emigga gikulukuta. Sheikh sigo yagala Sheikh kimusanyusa ekyo tegerekisi, kakati abo gyebali, ng'ezo nsonga zo ziri personal. Banno we banyumya ku mukyalo ow'ekikula ekyo, nolaba nga wafiirwa dde ensi, noga nina omunoonya, saagala munyumiza buki munyumiza ntegerekisi. Banyazaala bange banasonyiwa, ndi mu kubasomesa tegerekisi. Akati n'olw'ensonga eyo baganda bange, waliwo ensonga nga ziri personal, zikuleetera okukola ki, okwagala okuwasa ow'okumeka, ow'okubiri, ow'okusatu. Sheikh, Allah asobola okugezesa n'abakyala bakugezesezza nabo nga teriyo ayawula, obwongo nga buzibu, bakuzzabuza maki mabega, ng'olina kuttunka, ng'olina okuleetayo omuntu ayiiya ali creative, asobola okukubalira kino bwe kiba bwe kiti ne bwe kiti tukola bwe tuti. Oyo mukyala tumwetaaga. Ate oyo bazuula muzuule, bazuula muki, nabagamba omulundi ogwayita ninawe nazuula abantu bwe batyo. Oyo bazuula muzuule abawaddwa, Allah bwamukusuulako noga alhamdulillahi kanfaafagane n'omuntu ono, yeyongere ku bulamu bwange, tumuvinge ono. Oyo tomuzanyisa, ntegerekisi. Kati waliwo ensonga nga zanjawulo, ng'ensonga zaki zanjawulo. Kati mulimu abakyala nga tasobola kutuukiriza bigenderwa bya musajja. For example, musajja ayagala abaana,
omukyala wa lukindo oluusi abasawo bamukomya nti tosukka abaana basatu. Musajja ayinza okuba yasiramuka busiramusi ayagala okuzaala abaana aweze obuki, aweze obusiraamu saidi ye akole famire. Ate omukyala gwafunye wa biso takyasobola kuzaala baana bana, oli ayinza ogamba bonna bakiseeka. Busiraamu bwatugaa tuzaale, busiraamu bwatugaa tukole ki? Musajja yenna ow'obuvunanyizibwa omulabira mu kuzaala ng'ate alabirira abaana. Era ekitiibwa ky'omusajja kiri mu baana. Era nze neewuunya omuntu nibakubuuza olina abaana bameka ku myaka gy'olina 5 mbu nina 2. Sigamba nti wafiisa, wabula mbu 2 bensobola. Weeyingiza mu buyinza bwa Allah. Obuzibu omulina mutidde nnyo obuvunanyizibwa. Kakati gwe otya okuzaala otya buvunanyizibwa. Kyova ogenda n'oweza basatu n'odduka ku mukyala nti bayinjiwadde, ate gy'odduse ate era nayo kyayagala okuzaala. Kakati obuvunanyizibwa temubutya. Omuntu yenna atatya buvunanyizibwa apulaninga. Nina abaana, nina abakyala, alina obbapulaningira. Naye mwe abatya obuvunanyizibwa mwe mugwa mu mbeera eyo, embeera ezo ez'embi ne muyisibwa bubi. Kakati al-ajizu anil qiyamu bil wajibat, abakyala abasinga ensonga endala ereetera abasajja okubazzaako. Abakyala bangi balemererwa ne babeera banafu mu kutuukiriza ebigenderwa by'omusajja. Mulimu omukyala nga tasobola na kwala buliri. Bannayo buliri babwala kiro nga bagenda okwebaka oba babwala misana. Nosanga omukyala oyagala kwebaka omaze okulya mbwagenda kwala buliri. Omusajja n'ayingira ne mu kisenge nga kyonna kiri disorganized. Nze oba wanzise edda n'ebiyengeyenge biba byagala kumpitamu okukulengera bwoti, oba wampadde edda nti wasa omulala. Kubanga nze obulamu obwange saagala mukyala nsumbuwa, wallahi billah, kuba njagala mirembe. Omukyala n'akuleetera eminwe ekiro, emmere ey'eminwe eyo bagirya ekiro, bani bagirya ddi eyo kumakya kyankya, naye n'akuleetera eminwe ekyeggulo ovudde eno okooye ogenda okulaba eminwe. Ate waleseewo sente zo, ate n'egimu tegiyidde, ate abamu tebawabulwa. Bw'oyagala omuwabule ayagala kuyomba, oyomba namazeemaze edda w'enzigi amahale okulengerayo omuki. Kubanga obulamu obwange awaka njagala bubeere nga buli mu ssanyu. Nze nzikirizibwa okubonerabonera ebbali w'amaka gange, naye awange inside my home saagala. Eminwe nsobola ogirya ku mulirwana awalala, naye awaki awaka. Kanyinza tosobola kumpa binyeebwa sheekhe waka wange, ebinyeebwa ebikalu, eitha okujyawo ng'otaddemu binyeebwa oba nnyama, naye nondeetera enva z'ebinyeebwa eziri plain. Oba ondeetedde maziga, naye nsobola obbiri awalala, naye awaki awange. Kubanga awange nze nkontrolingawo. Njagala ndye bulungi, njagala mbeere mu ssanyu, njagala ndabirirwe, njagala mbeere muyonjo nga n'ebyendaba biki. Kakati abantu abamu babeera n'ensonga zaabwe. Lwaki awasa? Olaba omusajja nga awasa, leka kumutenda kuwasa, alina ensonga ze ezimu ziri personal, tajja kuzinnyonnyola buli omu nti makumbi wakitegedde maze emyezi 9 ng'alina obulumi gw'omulengera kuwasa naye nga tomanyi nnaku ye. N'olw'ensonga emuleme nga kutenda abasajja bawasa mbu bawasa balina ki ensonga zaabwe nga ziri personal. Ensonga endala, ragabatu rajul fi liktiran bimraatin ahabbaha. Waliyo abasajja ng'ekibawasisa ayagala okufuna omukyala alina omukwano gw'ayagala. Oba ntegerekisi? Thammatu munasabati taj'alu rajul yataarafu ila muraatin. Waliyo abasajja ng'anoonya omukyala ddala anaamwagala ng'ono gw'alina takyamwagala.
era ogenda okulaba abakyala otudde naye awo nga yeeyogeza alina nakaana kakasitudde ono nontuddewo lwa nnaku yammwe senga simmwe senga sikyali wano ndi mukoowu ngaebyo byonna obiwulira olowooza ki oyo aba akyalina laavuyo kitegeeza muki mukoowu tafaayo okomyewo awaka n'agamba abaana be mulabe kyayagala mumuwe kyayo oyo balinga bawasikaali omukyala yalina okufaayo alabe ebbaawaze amuwa attention akomyewo ayagala ki alina okubanga ategekera omwami we naye mulimu abakyala nga n'engatto zo nga bwovudde nazo mu kibuga nga bwosobola ozikereramu nga tasobola kuzirabirira wadde ozisiimulako wadde okulaba nkube mulimu nno ababuuza bwe naga gwe tolina mikono kati agaba gakyali maka musajja awasa omukyala amukole ki amufeeko amulabirire afe ku bintu bye naye bano abeetaddemu oluzunguzungu tolina mikono baba bazibu tuli fena. Nsonga ey'omukaaga karihu rajulu lizawjatihi omusajja asobola okukyawa omukyala n'amutamwa olw'ebikolwa bye olw'emize gye hatta ne Allah asobola okukyusa mu mutima gw'omuntu mukyala n'akola ebintu akugobedde maama wa waka ab'eŋŋanda abagobye n'owulira nga akoze ki akutuuse wano sente azoonoona kuteeka wali sente zo azijjawo azibase akozeemu ebibi tebyongera ku famire wabula bisanyusa ki ye oluusi abamu abakyala gwosobola omwetamwa lwa butasaala n'omugamba ku swala n'alema abamu bazunga ku byalo ne bagamba mukyala wo tumusanze agenda egindi agenda gindi kati waliwo embeera esobola okujja ng'omusajja asobola okutamwa omukyala takyamuwulira naabanga solution gyalina yakola ki yakuwasaayo mulala. Era abakyala nekino kankibagambe bwe musobola okulaba abasajja n'omulaba nga alina abakyala naye ng'ennamba ezimu zaalina nfu bano ate bamwezinzeko bwonoona bwonoonyi nnamba tokkirizanga omukyala okwonoona ennamba yo. Mulabanga bwe mulaba ekisaawe ky'omupiira mulimu omuntu ali mu kisaawe ng'ennamba agitta busi bamuweereza omupiira ayawula bwawuzi kooki aba yalengedde dda ti there is a problem in number 5. Kati mulimu abakyala ng'abasiraamu babalina naye ng'ennamba nfu olina agaani n'abakyala basatu kumba alina ennamba egi mwaba abasatu mulimu agu yamubalanga omwami nga bano bonna abasigadde 0. akati noga omusajja awasiza abakyala bana abaagaza ki kumbe ennamba 2 nfu namba 3 ayawula namba 1 wabitege mpira tagusobola gukontrolinga olw'ebitege akali nga alina kupangisa kyentegeeza okupangisa nga alina kukola ki alina kuwasaayo namba ndala afune essanyu nebino bye babagamba akati omusajja si kirungi kuwasa n'amalayo nga bukyali aterekeyo omukyala w'obukadde oliba okadde nga omukyala omwagaza ki abantu tebaagala bakadde ate gwe olinda mbu obukadde gy'oliwasiza omuntu yeeyongera kukula na buvunaanyizibwa wasiza nga olina obuki obusobozi ng'okyasobola okuwasa nga n'abakyala bakyakutunulako ng'omwenya nibagera okutunulako wenna ojjudde envi ziri ne ku bukoowekoowe mbwoleeta mwana w'abantu wasanga Allah akuwadde obusobozi leka kulina mbu wendikaddiwa nenfunayo ennamba bano bali babakooye bakoowa bakoowa ki wasiza mu kiseera ekiki woolina obusobozi otunke n'abantu abo otandike kutegeka oyingidde emyaka 5 kati opulaninga future y'abaana y'abazzukulu
naye oli myaka 65 ate oyingizaawo namba 3 alaliwo tomubadde ki ndi kaddiwaawo nenfuna empeza 68 nanfunayo ekito nga kyo kikwagala ojja genda mubakulu banno ekirala ensonga endala ey'omusanvu ereetera abasajja lwaki bazza ku bakyala kathiratu asfaari zawji omusajja okubeera nga alina safaari ennyingi ayinza okuba omusajja atambula nnyo nga tabeera waki waka ng'eyo gyalaga mu safaari alina okufunayo omukyala amutebenkeze. For example, amaka ge gali Kampala Kitebi kyokka nga gyakolera yiyo ishaka bamuwa transfer naddala bano aba URA oba musomesa bano aba gavumenti bamuwadde transfer kyokka yazimba kasenge tajja kusobola kutambula na mukyala bujje bamuwaki akati alina okuba nti mu ntambula ezo safaari obutagwa mu bwenzi alina kukola ki alina kuwasa eyo gyali ku mulimu asobole okuwasa. Ensonga zireetera abantu okuwasa tegerekisi. Ensonga endala addawafi eljinsi waliwo abasajja nga embeera zaabwe ku bakyala ziri waggulu obwagazi buli ki buli haayi bwe bubeera haayi ng'omukyala ono ate gwalina omu tabukola ki tabusobola galina kuwasa asobole okutebenkera. Ensonga endala eddirira esembayo nadharatu lmaratu ila rajuli mulimu abakyala nga begwaniza abasajja mmwe be balaba akulengera okubye bulungi ekikalu nga olaba Muhsin bwali smart nga buli oyita ku mwana muwala omukyala awulira ennaku nga omuvubuka oyo senga mpasa. Abamu babatunuulira olw'obulungi bwabwe olw'eddiini gye balina ng'omukyala yeegomba nti oyo omusajja gwe naalibadde naye atunuulira obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu society nga omusajja oyo senga wange. Era kyova olaba abakyala abali mu maka be bazanyisa marriage era ne bamala ne bagavaamu bwe balabira ababadde batwesunga nti gye bali bangi. Ono ali awaka yakuzanyisa ggwe naye abakulengera baki era mulimu abakuyitawo ne baga oyo omusajja nze ne mufuna mba mmaze naye nga gwoli naye akuvuluga takulabawo naye n'amala aseetula ekigere bw'ati bw'olaba nti waliwo ababadde bakola ki bakwegwaniza. Kaakati obusiraamu bugamba ki muzimu ku nsonga ze bwatunulira nadharatu lmaratu ila rajuli kad yakunu rajulu min ahli salah walwara musajja asobola okubeera nga mulongoofu atya Allah alina eddiini au sahibu shakhsiyatun jadhaba obanga embeera ze personality ye esika omuntu eri attractive ng'abakyala bamukola ki aga omusajja oyo wabuvunaanyizibwa senga mufuna. Era abawala abakyala bw'olaba omuntu afaanana bw'atyo nga waali badde osobola okuwasa ng'okimanyi tajja gaana osuulayo akayinja. Obusiraamu tebukigaana oteekayo akayinja n'olaba naye tobeera nnyo openi ate naawe gwe basuulidde akayinja beeramu amagezi leka kuvuma mukyala loga yawunga oli mukaba tolina mpisa olina amaalo wekwanira oti gwolimu amaalo kubanga ne ku mulembe gwa nabbi kyagwawo mukyala najja naye wa nabbi niraba nabbi kye yakola n'amuwumbawumba n'amuhandolinga bwe yamutunuulira bw'ati nabbi nga tamufunyeemu bwetaavu kyava atemya ku sahaba n'amugaa gwe anakkolera. Laba nabbi bwagamba oli nti mukuwadde gwoba omuwasa. Akati naawe omukyala bwajja nakugaa nti mubutuufu mbadde nsaba bw'oba olina obusobozi onkole ki ompase. Ayinza okuba tazze direct asobola okutuma n'alaba mukwano gwo agaa nti esike gwe osobola okwogera ne gundi twawiirwa oyo ali atya ayimiridde atya twawiirwa biwanvu oba twawiirwa anoonya naye ennaku zino anoonya noga njogereraayo
kati twawiire webakuleetera message teweecwacwana teweekulako waya kagala kumumanyira kale kakamalaaya kanetandikira katya yakwetaaga kuga tulina okufuna empumbapumba yakyo ku sayidi zombi fe abawala abajja okulengera abasajja naffe bebagambye okizaayo oti omuhandulinga otya afaanana bwatyo bwoba omulaba nga takoledde ombewumba omugee munaaye sirina busobozi oba omugee munaaye najjula enamba zenina nakomaawo mwana muwala gwe nnina nsingo bireera twakola endagaano tukomaawo sirina kyansi sigikola ki sikyagirina kuga n'omuwumbawumba n'omugaana yenkusabira Allah akuwa omusajja asinga ne kunze n'ebyo byonsuubiramu oyinza okuba gwe obiraba bulabi naye nga sibikola ki sibirina kuba mulimu omuwala akwesibako agamwe omugaa nti munnange oyinza okuba ondaba buki bulabi naye tomanyi kati munaye sijja kusobola ntegerekisi oba n'omugaa nti munnaaye nzagisiraje ku myaka gyange sikyasobola kuzungira ku mizigo bandabe n'ettawulo ngenda kunaaba kati ate obusobozi obuzimba amaka sibukola ki sibulina mulimu omukyala akulemera naga tugume muzigo nja gusasula nonoonye ekyokumuzzaako agamba bwatyo nja gusasula oyo okola otya okola otya bw'oba omulaba nga tojja mumwagala tomumalira budde mugeka ngende nebuuze ku maama wetuti ng'oyo mwonye ng'obeera nakyanakyo naye mmwe mugenda ne mukambuwala tomumanyiira n'omubulokinga oluusi mubaba walimu n'omuteeka mu khutuba kyalaba ennaku zino babadde ki abeekwanira abasajja nga tekyalabikawo obusiraamu bwakikkiriza gwatamanyi mukyala bwalaba anta min ahli salah oli musajja mulongoofu wali badde omukolera byakusuubiramu abiraba olina pasono yo nga gwe omuntu ebitendo byayagala obirina asobola okutuma eitha naayita mu famire yo mu mikwano gyo ntegerekisi nateekawo embeera ntegerekisi kyobusiraamu bwakikola ki kati ogenda okulaba omukyala bwati akusise ng'owasizza ntegerekisi eyo nsonga nzimu ku nsonga sharia zeyakola ki zeyatunuulira ensonga endala ndabika olwaleero ndowooza tukomaawo tugenda mu kusiiba mwezi gwa ramadaani ndowooza iddarusu yaffe esembyeyo olwaleero mande ejja tujja kuba inshallah ndowooza tusiibye kale omusomo guno biidhinillah wetulimala omwezi ogwa ramadaani gukyagenda mu maaso tegunnakoma mbadde nkyatemaatema nabadde nsabye abantu ba midiya amannya abali wano tukyatemaatema naye gwe natumye baŋŋamba ebitendo bye butanguwirawo naye maliriza mbagamba nti tugenda kusiiba mwezi gwa ramadaani banaye twetegeke bambi nyanguyiza akantu ako twetegeke tubeere nga tusiiba omwezi ogwa ramadaani ate tulongoose nnyo nga tuyingira omwezi ogwa ramadaani mu kugusiiba empisa zaffe zibeere ennungi ramadaani ekyuse empisa zaffe omusiraamu abeere ddala nga ddala asiibye lwaki osiiba nga ovuma lwaki osiiba ate noonya omwenge lwaki osiiba obwenzi n'otabuvaako lwaki osiiba n'osigala mu society ng'okyali muwemuzi n'obeera nga gw'osiibye busiibi kulya na kunywa okusiiba kukyusa karakitaazi zaffe n'abatali basiraamu ne bakakasiza ddala nti abasiraamu bakoze ki basiiba olw'empisa ennungi awaka tulongooseewo abakyala muve mu violence awaka nga musiibye lwaki abafumbo balwanagana mu ramadaani lwaki mubeera mu lusirika mu mwezi ogwa ramadaani
okuyingira Ramadani ebeere entandikwa y'okuteesa y'okuddamu okukolagana. Munno oyogere naye muzuukuse ku ddaako, omuzuukuse mu kukola ibaada, mugende nti muno eshamimu tayimu ya kusinza Allah. Teweegayaalira budde buno buyinza obutadda mu bulamu bwaffe. Faayo ku munno olabe nga yeeyongerako, afuna okweyongerako mu ddiini ye, mu ibaada. Mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa kwefaako, sizoni ya kunyiikira. Bannange, Ramadani ekyuse embeera zaffe. Wano we tuli tufune exercise tuyingiza mu sizoni. Soma nnyo Kulaani, longoosa nnyo. Bazadde baffe tubabudeebude nga Ramadani tennatuuka, tubatwalire futaali. Naye maama ne bamukuba ebifaananyi. Bano abakyalite bamukwasiza obuwunga sayidi eya ddyo ne sukaali, bamutisse bbulubbandi n'omunnyo ku mutwe, bamukuba ebifaananyi, n'asimba ku muzikiti ku layini y'obuugi obutaliimu na sukaali. Naye nga gy'oli oli mu kibuga, oli ku kyeyo. Bamaama abo, bataata, saaviisi zaffe zibeere nga ziri haayi mu mwezi ogwa Ramadani. Tubabudeebude nga tonnakola birala byonna kuliisa ba muzikiti. Sooka otunulire bazadde bo bagenda kusiibuluka bati. Otunulire abantu baabawako omukyala. Abakyala mubongere sente z'akameeza mu Ramadani. Ramadani ebintu bikyuka, balina okulya obulungi. Luli obadde oleka emitwalo 2 yongerako okusinziira. Mukyala akutegekere bulungi futaali, ategeke bulungi ddaaku, naye kwegamba abeere nga asanyuka, wabeerewo enkyukakyuka. Bani mwongere ku sente z'akameeza awaka. Allah bawadde obusobozi. Dekagamba tuli 15,000 ne mu Ramadani era musigale ku 15,000. 15,000 zikyali aki? Okugula obuguzi ffene. Kyala alina okugula amanda, alina okugula emmere, alina okugula enva. Oluusi kwe kuli n'ebyokunywera ku kyayi awaka. Niye omuntu n'abeera nga ye yasiba ti nze 15,000 ze nkozesa. Bambi mbeegayiride mu Ramadani eno basajja bannange, abakyala mu babudeebudde nnyo saaviisi eyongereko awaka. Muleme kubeera bakambwe, mukendeeza obukambwe awaka. Mukyala yogera naye, muyambeko mu kukola ibaada, mwongere ku saaviisi mu 10,000, kubanga bategekera ddaaku, ne bategekera futaali, ne bategeka buli kimu. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo, abakyala awaka wakyuke. Bane tusinze Allah omwezi guno gwe tugenda okuyingira tetumanyi oba erigiriddawo tulikola ki, tulibaawo. Ne Sheikh Nkata yali badde ayagala okusiiba, era kuzimu ku pulaani ze nga zirina eza Ramadani eno. Aga nti mu Ramadani tugenda kukola darusu bweziti, nitaliiwo. N'abalala. Tuliisa abantu. Emizikiti mingi tegirina busobozi. Imaamu asituka ku magaribi n'agamba abasaaze, bannange leero tetufunye mukyere, tewali futaali. Siraamu ne beesooza, mwali tugambiddewo. Ne batalabika na kuyisha ne ku talawiya. Bane tuliisa abantu. Kigambo ky'okuliisa kya bbeeyi. Maliriza bannange nga mbeebaza okutuwuliriza omwaka mulamba nga mujja mu darusu, kuba omwaka gwaffe guba guweze. Ramadani paka kuki? Ku Ramadani. Tubeebaza okutuwuliriza n'okutuula mu darasa ez'enjawulo ez'abamasheekha ab'enjawulo. Saba Allah abasasulemu ekisinga obulungi. Tugenda mu mwezi ogwa Ramadani tukozese bulungi emitimbagano. Waliwo ebintu abamu bye bansindikira ennaku zino, simanyi waliwo omwogezi omu ku Facebook. Ebyo temunsindikira, nsaagala kuwuliriza. Tonsindikira. Onnakuwaza nnyo ng'onsindikidde ebintu bye saagala kulaba. Ebyo byabasome bayita ba bloga. Kati nze bloga mwagaza ati zimpuliriza baseeka. Ebudde bwange ku Facebook butono. Semeno oyo nvubuka yavuma kabaka simumanyi na kumanya erinnya ndiwulira buwulizi. Tebinkwatako. Tonsindikira mu inbox. Byessira bye saagala obindage. Sikuteekangawo kubeera personal secretary. Nti gwe buli kyolengedde kye banjogerako
ojje mu inbox yange baleke boogere. Ntegerekisi omuntu avuma baseeka ate nga mmwe mutusindikira nti laba we bavumye seeka. Byesirabye nga bavuma seeka saagala kubiraba. Kati nze babloga siri kategole y'ababloga, sina nekyembagaza. Azi ndi muntu munnaddiini, ndiringa n'abantu babuvunaanyizibwa bannaddiini. Kati tonsindikira buli kyolabye, buli kyowulidde, buli kyokoze eki. No. Ntegerekisi kale tukozese bulungi emitimbagano gino abasiraamu, tusobole okutambula bulungi eddiini yaffe, tuve ku bantu buli ayogera. Si buli ekyogerebwa nti kiba kiki, naye olina agatta akatambi akakadde n'akagatta n'akaliwo. Tiseeka yeetaaga ku poliisi ejje emukwate, amanyi abatta abantu. Nze nzita abantu mu nsi muno ababakwata walondabyeko mu mmoroka za poliisi oba eza droni. Nze siri munnabyabufuzi, zindi munnaddiini, siri munnabyabufuzi. Era don't waste your time. Bweba poliisi enjagala amaka gange gamanyi ejje egende nti tukimye munnaddiini, zogwange kusomesa ddiini. Ebyo ebisigadde ebyammwe simanyi Seeka amanyi. Abakwata abantu mbamanyi nga mbamanyiddewa, nkola mu semwayi oba bakugaa nti ndi w'amagye. Olw'ebintu byotunulira n'oseka busesi ne wiiwunya, ne gwe boogerako simumanyi, n'erinnya lye nalitegedde najjo nti simumanyi, saagala nakumumanya, n'abamuzaala saagala kumanya. Kati temunsindikira bintu ebyo by'abantu abo. Muleke boogerereyo ku mikutu, bafune laikisi zaabwe, kubanga abamu we batwogerako bafuna ababalaba. Mubaleke babalabe. Kuba oli bw'ataaginga Seeka n'amuteeka mu kadi, abandowooza baagala tufe. Oli n'akutaaginga ne Museveni, oyogera birala n'ateekawo Museveni. Ndowooza aba ayagala Museveni ava eri akukuba amasasi nti ono akuliko. Kati oŋŋamba nti poliisi ejje enkwata, aha kale gigambe ejje enkwate. I'm here. Nsomesa ku Alidina, nina wali ofiisi kwemwemu, nina ebboza ku ssomero lyange ne ku Madiina, n'awaka wange Buddo ne Maya. Kamu wonna nkulagiriddeyo jangu onkwate. Tiseeka amanyi abawamba abantu, nga mbamanyiddewa. Nze mmanyi abawamba abantu. Olwo ebintu by'obiwulira mu society n'oseka ne weewuunye oba abantu tebalina byakkola. Akuwata ebyekafu. Nze ndi wano gye nsomeseza yonna nkulagiridde jangu kuleete poliisi. Abantu bazze bakwata abantu, tuli mu bulumi, abantu babawamba, bali mu makomera, abasiraamu bannaffe bali mu makomera. Tulajjana gavumenti ebate. Sheikh Malijani bukya bamusiba bamutadde ku musanga ali eyo, tetumanyi ne kigenda mu maaso. Abantu babakubye babawongodde amavivi, babataddeko paasi, ate nga mumuli eyo ku social media mukuba jerebu. Tulina ennaku ku mitima amaziga, ate abantu bazannya buzanyi. Bwe munaddamu ebyo ebyokwetemaatema, mubeere nga mumanya nti kino kyekyetaagisa mu kiseera kino. So si kuddira butambi bukadde n'obugattagatta, oyagala mbu Seeka bamutuuseeko obuzibu. Teri kijja kuntuukako kujja nga Allah ekimpandikako. Nze sitiisibwatiisibwa na bintu ebyo. Tontiisatiisa na bigambo, tontiisatiisa na ssente. Okuba kwogera nsobola, weziba ssente ekyokulya nkirina. Kati okuntiisatiisa, you're wasting your time. Njagala kumaliriza nga mbakubiriza nti twebaza abasajja bano abatukwatira emitimbagano, abasaasaanya irimu y'abamasheekhe ey'enjawulo. Abantu ne bayigirako, bayiza ebintu bingi nga bayita ku ki. Kale mukkirize mbeebaze era mboogereko bantu babatege, mwebali kujja kutukwata ate nga tetumaze kubayita ate nakubasasula, wabula ne mujja ku lwa Allah. Neebaza Salaamu TV, tusaba Allah agitukuumire ate era eyongere okusomesa abasiraamu. Twebaza aba Thuraya Islam Media olw'okusaasaanya eddiini ya Allah, tusaba Allah ffenna atulongooseze. Aba Shukuran Dawa Center tubeebaza olw'okukwata emisomo egy'obusiraamu n'okugisaasaanya. SK Muzirimu Daawa okubeera naffe n'okuyimirira, ate oyo wankize nnyo ku saidi yange kubanga ntambula naye mu bintu bingi. Tusaba Allah abakuume. Aba Tawuba Daawa Uganda baluwaabo. Where is Tawuba Daawa Uganda? Leero tazze Tawuba naye tubeebaza mubatuusizeeko okwebaza kwaffe. Muslim Broadcasting Network MBN
erinnya eringa lya TV naye Mungu ssebo abasitule amadaala. At-ta'ammulat Islam media, tusaba Allah atona alina obwetaavu bwa kamera mumuyambeko naye abeere ne kamera wa ta'ammulat Islam media. Mulaba ebintu ng'ebyo ebisiraamu bitwala badde tujumbira omuntu asobola okugula kamera n'agibawa n'agamba mukwate emisomo gy'obusiraamu. Umma taziki media eyali umma ki nekyusa erinnya, mwakyusa erinnya nga temuŋŋambye, so nga nali omu ku bantu abatembeeta omukutu guno, naye katukkirize nti aba umma taziki tazikiri umma tadhikiri umma tadhikiri Islam media. Tubeebaza ebeerako abagoberezi bangi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime. Imam abazee twagala bannaye mwenna tubeebazizza aba media nammwe abasoma abatuwuliriza 1 2 3 4 5 6 7 8. Mukkirize abaliwo olwaleero nfuneyo ekirabo kyange kitono nkibawe abaliwo olw'okubeebaza, kubanga temugenda kuddayo kutulaba okujjako nga Ramazaani ekoze ki ewedde, kujjako mu dalusu ez'enjawulo. Nja kufunayo akalabo kange katonotono nkabawe. Tokuba takbiira seeka funayo akalabo inshallah nkabawe. Ani anagaba? Esike chairman sebo kwata obubaka buno, saba Allah kirize banno baweeyo data biki, saba Allah basiime abaweeyo obuwanguzi ku duniya ne ku akhira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.